siganye ngirera nnyo nembaga tusobola ffenna okuzimba naye amasimo genfuna olumu waliwo kiraya nti ayinza okuba nga akubuuza ekibuuzo nayagala okimugattira naye nga olumu tannatuusa tannaana kukirowoozaako otegedde oli naakusindikira ennyumba gyajje ku neeti nakugamba kibira mbalire ennyumba eyo kuva musinyi paka wekolaki weggwera nga naawe okiraba kinene omulimu ogwo gw'okumanya omuntu okubanga buli omu goza bameka ababiŋŋamba ebyo goza kakitegeeza ngena kuva ne ku byenkola odde mu kubalirira omuntu gwe simanyi ayimiridde atya mbadde nsaba gwandaba ompuliriza ng'oyagala okubalira omulimu bali kakasa nti kyoyagala saba bakubalire kyoyagala ekirooto kyo kyogenda otuukiriza era n'ekirala ng'olina weeyagala okiteeka oba ng'oyagala ku kimu si kwagala kumanya ennyumba ya kibira eyo gye ntera okulaba kanjikuba ebifaananyi eggwera mu ssente mmeka neepankirako ate ekyo kyoyagala nkuddemu nze kintwalira obudde buki bungi okibala kati bannakibali abantu 10 mwenna muŋŋambye ngenda kuba n'ebirimu gye ndiko njikoze eki kati jangu ng'okakasa ekyabadde wano mukama wange yabadde ayina eddiiro lye nga bw'olaba siitingi naye nga bambi eddiiro siitingi ye tevaamu ng'ennyumba eno bw'ogikolaki nga bw'eri nga bw'otunula eri oyinza okukyusa n'olaba oluggi olwo lwendi mu kuteekamu waabaddewo akajja akatono ke ŋŋenda okukulaga wano wabaddewo kajji katono awo wabaddewo akajji katono nga kali ku maini eno nga bw'ogiraba awo linako luno oluggi ndaba lupya bali kulussaako obusa bwe najja ne ndaba nga ennyumba eno eriko akajja akatono ku ddiiro lino nga bw'oliraba ne mugamba mukama wange mu byonna bye ngenda okusooka nabyo nsooka na luggi woba oyagala okumpa omulimu guno byeyeetaaga okuteeka eno ebisebbi kibiki n'abiteeka so wali wansi mwanna muzeemu ne mutemawo mupya tugenda kutereezaawo ebira tugenda kubikolaki kubijjamu so wano mukama waffe yatugambye tumutereezeewo tumukolerewo washing machine tuba tugiteeka mugenda kuteeka washing machine mu kitchen tugenda giteeka wano yakisazeewo olwokuba nti nno mu kuzimba baali tebagikolera ruumu yaayo tebagiwa plan eyo naye tugamba mu kiyungu muno tusobola okugiyiiza bwe tugikolaki tugiwummuza era tugikolera payipu waaka yaayo kati ennaku zino tukyakozesa oyo undercoat byakyuka fe gye tukozesa gwe tuyisanga undercoat sijja mwogera abamu abazimbi bajja kukopa ebintu byange si kyokozesa si kyenkozesa undercoat yafuuka mu kaddo mulembe mulala tulina kye tukola ekipya ekiri mu kibira construction newalibadde kati kankulage n'abamu Uncle Vicky nti abatalina amuluzi kasente mufo kyokuba nga talina sente za langi tulina kye tukozesa nga yalibadde undercoat ng'omuntu alowooza ennyumba wagisiiga oli n'atunula n'agamba nti ennyumba era n'agamba nti ennyumba nsiige naye nga undercoat nga yajjuddeko auzu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh nze Ajikasi Muluzi musomi w'edduwa nkola ku misango bula ly'abaana gwayalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Bujookulu Mityana Road osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikuriiniyo kale mbalamusizaako bannyabo ne basebo gye musizidde okuba nga mutulaba okosako okuba nga mutuwuliriza tusinzira buterevu ku Mukutu Vic Exclusive nina essanyu lingi olw'ensonga nti Omukutu Vic Exclusive mwongedde ogufuula omukutu ogw'amakulu ogubagattako mu communities zammwe gye muwangaalira ate mu kaseera ke kamu naffe ogutugattako mu kwongera omutindo kw'ebyo bye tulina okubaweereza so nabwekyo olunaku olwaleero nga sinaba kubanjulira kiki ekiriwo nsaba video soko ogiweka like kijambeko okubanga edduka ku misinde gy'amaanyi information eno erina bangi begenda okugasa erina bangi begenda okuteeka ebirowoozo ebirala mu mitwe gyabwe n'ebirowoozo byabwe still so subscribing ku Mukutu ofunenga latest updates ne latest information tukuwa amawulire mbutuufu bwago ate nga tukuweera ddala ago ge weetaaga okufuna oba ge weetaaga okumanya nze Vicky Omukutu baguyita Vic Exclusive ndine Hassan Kibira okuva mu Kibira Construction Company Limited olwaleero tubaleetedde masavu okusinzira ku kye mwakola ne kye mwayagala ne kye muyayaanira tulondedde ddala selective kintu ne tukiteeka ku mmeeza assalamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullah
Yawusibye otya? Uncle Vicky. Wadi muna. Nsanyusa okuddamu okusisinkana. Nange okundeeta mu nsozi ez'abagagga. Ate akati ojja kutuuka buli wamu kubanga bye tukola. Nerero eno gye tuzze waawufumu. I don't know oba tusobola okubalaga. Anyway, tugenda bawa view nga bweri. Mbulizaako ku bantu aje. Abatulaba? Yes. Ngera bulijjo nsooka kubalamusaako mu kiramuso ekisinga mu byonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abali mu mbeera ennungi mukyebalize Allah. Nammwe abatali mu mbeera nnungi mwongere okumuwanikira emikono mumusabe abakyusize embeera. So nga bulijjo Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Wow. Yes. Kale eno gye tuli view neneko okuviira ddala ndowooza community gye tulimu yawukanamuko n'eri gye tutera okukolerako obwolumu. Eno gye tuli ndowooza w'abasajja abaakolakolamuko abaakolera ddala. So olwaleero tulina ki? Olwaleero yes mulimu gwe tulina era gwa innovation kuddaabiriza era kuno okuddaabiriza kuva mumwe bakilayanti baffe bwe tujja tugambe enkya n'eggulo nti emirimu nga gino egy'okuddaabiriza amayumba n'ogazimba tubikolera ddala era ne mutwesiga mu kutwesiga okwo kwe kusobola okuba nga Kibira mumussa amasimu ne ku WhatsApp omutirako bumeseji obutakomye Kibira nyina akayumba kange onookakola otya, Kibira njagala kunzimbira akayumba kange onookola otya. Mu byonna ne tutuula ku mmeeza ne twogerezeganya ne tubaako kye tukola ki kye tuvaawo nakyo era ekisobola okutuyamba ffembi nze naawe andaba oba naawe kilayanti. Kati era omulimu gwe tuliko wano gwa innovation kuddaabiriza maka gano nga bw'ogakola ki nga bw'ogalaba maka manene ddala naye oli agazimba n'abaako watuuka ne bwe yabaddeako watuuka n'agamba nti Kibira bwe nakulaba mu nkola ye ey'emirimu nenjagala nange onkolereko olw'olumu mu kwagala nenjagala onkolereko olw'olumu so nakkiriza akolagane naffe era nsaba mbalage kiki yayagadde okuddaabiriza omuntu ali eyo ali ebweru bw'aba tannalaba oba nga tetunnamuyingiza munda ayinza okulowooza nti bagenda kuddaabiriza ki okusinziira kugwa omulimu gwe wakutte ogenda kutandikira wano ebweru we tuli oba tugenda direct munda webale nnyo kati awantu wano olaba nga bwe wali n'ekikomera kino nga bwe kifaanana amaka gano tusobola gakola bukozi munda wokka innovation nengaleka nga bw'okola ki wana amazzi nga gasala nga bwegagala nengalekera omwala guno nga bw'ogulaba nedda nyina okusooka ngenda kusooka ntereze n'omwala guno geeti yaffe eyingira maka gaffe ebeere nga eyina ekkuba eddungi n'ekitiibwa kyayo ngijjeko omwala guno nguzimbe bulungi okusobola okuba nga kijja ekifaananyi ky'ennyumba eno webale nnyo ne geeti omuntu kirayanti wange bw'anajja n'emmotoka ye nga bw'alina okujja ng'ayingira bulungi tayinza kusanga biriwa wano emmotoka ye eyonooneka tayinza kusanga bino so kino we kimala okuggwa tuyingira munda nnyumba eyo yaginkwasizza ekolebwe esiigibwe langi baali tebagisiiga langi ennyumba eno baginkwasizza yeetaagamu plumbing teina mazzi munda temuli mazzi baginkwasizza ngifunira amazzi kiteekemu amazzi amasannyalaze byonna bitereezebwe bulungi nga bwe birina okukola ki nga bwe birina okubeera era bwe nagituuseeko ne ndaba nnyumba eno nga bw'ogiraba mu kitiibwa kyayo nnene mu kugisereka engogo ezo ziraba ze baagiwa amazzi ago bwe gajja engogo ezo tezisobola kuwanirira ki mazzi olwokuba engogo sayizi ntono nyumba ogiraba nnene naye eyina engogo sayizi ntono amazzi gali bwe gajja gayitako ekyo nakimugambye mukama wange tugenda kukikyusa mu kuba nti ennyumba eno ya bbeeyi era yakitiibwa erina fesaboodi za mbaawo mu mulembe guno nga bwe tugamba tukyuseemu bintu bya digito omulembe gukyuse nakimugambye mukama wange we nakimulaze tukyuse engogo ezo tukyuse fesaboodi tufune eza plastic eziriko nga si za mbaawo
ekyo mukama wange mwebaza nakyo nakikola ki nakigula n'agamba kibira kyogamba ki tuyingire kirungi nnyo. So kati wano tugenda okukulaga ennyumba obunene bwayo na biki ebigenda okugikolwako era yo nga yo efaanana etya. Yes, so kano ke kageti akatono ke bassa kwenenene kageti akatono naye wano wonna tewabadde wakole webale nnyo kyekiri kyenkulaze nti bwe tunaakola wali tugenda kukolera ddala bulungi nnyo geti omuntu bw'aba ayingira n'emmotoka ye ng'eyingira direct nejja kubanga ayinako ne garage. Okay. Kati ngezaako okulaga nti Uncle Vicky emirimu egigenda ogenda kuno ku nnyumba kuno nti ogiraba compound nga bwefaanana. Compound ogiraba nga bwekola ki bwefaanana si nzimbeko yadde teyina kyeri nga bw'ogiraba ebintuntu byonna nga bwobikola ki bw'obiraba. Andaba essaawa eno anaabazzemu okulaba ka video kano nga oba nyizeemu okubaako ka video kenkola kikolagane kwene ennyumba nga ngimaliriza ojja kusanga wano wonna nga waliwo pavers wano nga waayalirirwa bulungi nnyo nga wanyirira nga kuddamu okulaba kafuufu konna konna wano n'amayinja awo gonna nga bw'ogalaba ku kikomere ekyo kigenda kutereezebwa buki kigenda kutereezebwa bulungi nnyo kidde bujja. So wano olujja nalwo lwakolwa nga bw'ogiraba bw'oti n'okugenda wina gye tunaagenda emmanju eyo tugenda kuba tugitereeza bulungi. Kati then ku nju nga tetunaba na kuyingira munda kungulu tugenda kukolako biki omuntu oli bw'anaaba alabye video y'ennyumba eno ng'ewedde kyajja okwewuunya ku Kibira Construction Company Limited. Webale nnyo kyagenda okusooka okuneewuunya kikyokuba nga bwe madde tuyingira wali nkugeza ne gamba nti ennyumba eno giraba mu kitiibwa kyayo nti fesaboodi ezo ntono okusinzira ku mazzi agava waggulu nenkugamba nti ngenda zikyusa nenkugamba nti fesaboodi ze basaako mbaawo zino ez'embaawo enkola kale si yadda naye yebaddewo ne mu mbeera ate neyakasente mu mufuna yaffe yakasente akatono naye bw'obamu n'akasente akasobola okukyukamukko tukozesa fesaboodi za plastika ngenda kuzijja kuteekako zaki za plastika. So bwe mmaliriza ngenda kubanga kalangi kogenda okusanga ku nnyumba eno kuno anaddamu okulaba ennyumba eno bweneebeerabika ngenda mukolera nateekako kalangi ka pest okitegeera ekintu ng'ogenda kuba okiwanise bulala kubanga kati ono aliko bwenkwata kasiga baali bandakooti ate nenaku zino lwakuba nti n'abamu kati enaku zino tukyakozesa oyo andakooti byakyuka fe gye tukozesa gwe tuyisanga andakooti sijja mwogera abamu abazimbi bajja kukopa ebintu byange si kyokozesa si kyenkozesa oyo andakooti yafuuka mukadde mulembe mulala tulina kye tukola ekipya ekiri mu Kibira Construction newalibadde kati kankulage n'abamu Uncle Vicky nti abatalina amuluzi kasente mufo kyokuba talina sente za langi tulina kye tukozesa nga yalibadde undercoat ng'omuntu alowooza ennyumba wagisiiga oli n'atunula n'agamba nti ennyumba era n'agamba nti ennyumba nsiige naye nga undercoat nga yajjuddeko so sijja kigamba balala basigaleyo nga kati nabo basigale mu mulimo basigale mu mulimo naye sijja kulira byange bibatasasulidde ate mbikole zino zizo oba tugenda kuzikyusa ezo zo sigenda kuzikyusa ngenda kuzireka nga bwe ziri kulongoosa nnongoose kama wange yaŋŋambye tuzirongoose nga bwe zikola ki bwe ziri moloding ezo sigenda zikola ki zikyusa so muno bonna wakuddaabiriza byonna byakuddaabiriza nga bw'obiraba byonna byakuddaabiriza bw'otunula wano tuyingire mu nju oba tusooke tubeere wabwe tusobola okusooka wano munda tugende rumu okay kakati bw'otunulira wano munda wano bwe tuyingira ennyumba eno tusuukira mu fumbiro tutuukira mu fumbiro n'omulyango gw'emmanju bw'otunula bwetulaba nga bwebiri bwe kibadde kifaanana bino bibadde biringa bwe biri bw'obiraba bwe bityo bwe bibadde byenjagala okukyusiza ddala omutindo bibire ddala nga bintu bikola ki biva ndowooza olaba bwe tuli mu kutema muli kutema buli kimu systematically kitambule olaba byonna tuli mu kuyisaamu kati amazzi otegedde nga bw'olaba tugenda kubitereeza mu fumbiro lino libeere nga ki nga ddungi nnyo so kakati eno sayidi eno kati wano wabaddewo kati wano bw'olaba baadde bakoma nga bw'olaba nga lina fumbiro nga odrong bagenda zissa wano
waggulu bade bagalo zisa naye twagambye twesaganya ne mukama waffe tukama nedda wardrobe zino nedda tuziteeke side wa katuziteeke waliwo kakava kafe nga bwokalaba omuntu ajjayo byakola ki ajjeyo eno space ebeere ya wardrobes tegedde ng'omufumbi avaayo eno n'ebintu bye ajjayo kyajjayo n'ateeka wano oba n'abyoza ebintu bye n'akaza n'assaayo mu wardrobe byeyeetaaga okuteeka eno ebisepiki biki n'abiteeka so wali wansi mwanna muzeemu ne mutemawo mupya tugenda kutereezaawo ebira tugenda kubikola ki bigenda kubijjamu so wano mukama waffe yatugambye tumuterezeewo tumukolere washing machine tuba tugiteeka mugenda kuteeka washing machine mu kitchen tugenda giteeka wano yakisazeewo olwokuba nti nno mu kuzimba baali tebagikolera ruumu yaayo tebagiwa plan netugamba mu kiyungu muno tusobola okugiyiiza bwe tugikola ki tugiwummuza era tugikolera payipu waaka yaayo ow'amazzi nga bw'obiraba n'amasannyalaze byonna weebiri so jangu nkulageko kati wano gwe guno tugende gwe mulyango ogufuluma kati efumbiro ofuluma fumbiro ojje enzikiza eneekola etya munaalaba needooza kaka mpitirivu naye katubanyonyole ojja kulabako ekiswanidde kati nyumba ino yona yakusiiga ki yakusiiga langi nga bw'ogiraba entaala twalirese wala kati luno lukuubo okuli omulyango ogukutwala obadde ova eri mu kitchen n'oyingira mu dining oba mu seating so ng'oyingira mu seating bino byonna eno waliyo bisenge eno waliyo wano tusooke mu seating nga netunajja eno so eno mu seating Uncle Vicky kiki ekyabadde wano era kiki ekigenda okyuka kyenjagala nnyonnyole naye Uncle Vicky bakiranti bange beebale nnyo nakuba nti mbawabula olumu ne bakola ki ne bawuliriza ekyabadde wano mukama wange yabadde alina eddiiro lye nga boolaba seating dining naye nga bambi eddiiro seating ye tevaamu ng'ennyumba eno bw'ogikola ki nga bw'eri nga bw'otunula eri oyinza okukyusa n'olaba oluggi olwo lwendi mu kuteekamu waabaddewo akajja akatono ke ŋŋenda okukulaga wano wabaddewo kajji katono wabaddewo akajji katono nga kali ku main eno nga bw'ogiraba awo wabaddewo luno oluggi ndaba lupya bali kulussaako obusa bwe najja ne ndaba ng'ennyumba eno eriko akajja akatono ku ddiiro lino nga bw'oliraba ne mugamba mukama wange mu byonna bye ngenda okusooka nabyo nsooka na luggi oba oyagala okumpa omulimu guno sisobola kubanga nkola ennyumba eno renovation ng'ennyumba eno sitting nga bw'ogiraba dining ng'eriko akakajji musaba ampa olukusa tukwatagane nsooke ngikolera oluggi n'akadisa akaabaddeko nimbijjeko mpa eddiiro ly'ekitiibwa simanyi luno lwe lwabaddeko kaabaddeko ako kabagala kano kaabadde katundutundu ku luggi era oluggi lwadde lwenkana bwe nga oluggi lwadde lwenkana bwe luti nga lweri ku bwaguga bw'ennyumba eno bwaguga bw'ennyumba eno nga bw'ogiraba sajja baali balabawa oba naye yali akekkereza ssente mutandikwa olumu abantu abapima amayumba be babi sijjaga nti babi be bakibala obubi naye bayinza okuba tebabawa kuwabula naye nga boolaba sitting dining oba toyinza ogiwa akajji akafaanana bwe katyo era ennyumba eno erabika etya nga bw'ogiraba so nakkiriza ekyo oluggi ne mulukyusa ne ngikyusa oluggi era lwe luggi olulaba nga bwe lukola ki bwalwagazi kati ogiraba era olengera eri buli kimu kati nedda Uncle Vicky ne bw'otunula bwoti so ndako katono nnyo oluggi luva eno nga bw'olulaba ddala olulaba kuva kuli mpaka kuno okitegedde kekitegeeza omuntu bw'ojja bwoti jjukira ennyumba erina shedi nnene erina shedi ebweru mpanvu bw'ogiteekako oluno oluggi olunene bwe ruti kitegeeza ennyumba ye ebeezeeyo ekifaananyi ky'omu maaso era oba otegedde nti ndi miryango azilongazi oluggi lugazi webale nnyo okusinga oyinza okuba nga obadde ngaatudde wano ng'ate olinga ali mu manju kwebanga owuliranga fiiru y'emanju naye ku ssaawa ya leero omuntu atudde wano mu seating awantu wali open wandu nga bw'olaba webwali ogamba otya nti neddiriro terimaze kufuna kitangaala bulungi terimaze kubanga kati wano ekifaananyi kiviirayo ddala
okiraba ekifaananyi wano kiviirayo ddala kati okalabe bakati olaba lwafiti olaba almost diro lya ddamba liggwayo n'oluggi kitegeeza n'ekitangaala emisana teweetaaga mukozesa masannyalaze webale nnyo eddiiro lye lifuna ekitangaala ekimala okitegedde kali akajja akabaddemu kadde kakoma wano era fule kabadde kabadde newano wenyini we kabadde nga bw'okalaba wano we kabadde bwe kati ng'ate n'ateekako wano eddirisa era ku luggi kuno era ku luggi ekitavaamu yadde naki n'akamu kyokka ng'ate lirina eddirisa eddala eddene gyeriri eri kati otenga dikulowoozesa nti feesi y'ennyumba eri wali okitegedde kati ffe tugamba ffe mu nkola yaffe kasooke tukikyuse so bwe tuti bwe tukyusa wali munda tewali kigenda kukyukakyukamu siiti munda tetulina kitugenda kukyusa twayagadde nga bwe yakola ekintu kye waggulu eyo tugamba katukikole ki kamukirekera naye n'agamba tukireke tugende ne kino newankuba wadde olinawo pulaani esinga mu pulaani esinga nabadde ngenda kujjamu nabadde nyina kye ngenda okujjamu mu pulaani esinga because osobola okuba olina pulaani naye ng'akasente kooli mu pulaani yange nabadde ngenda kukyusa wano otegedde naye naŋŋamba nti omanyi Hasani tukikole ki tukireke nabadde kyenjagala wano nabadde njagala wawanvuwe wano oyagala wawanvuwe nabadde njajjongerayo ate isebere ng'etandikiranga wano kati olaba kagundi kati akayinja kwekakoma akasoloka njagala etandikire olw'ensonga nti tumaze okufuna awantu wano tufunye oluggi luli olunene olugaziya ekitangaala ne feesi kati ne wano ng'ongere okuba nga wakola ki wasituka beauty efuneke n'ekifaananyi ky'eddiro kirabike ng'ekigazi nekikyeni yaffe ogiraba gyeri kikyeni otegeera gamba ng'abantu abali wano balina awantu okugamba enfuna gye bafunamu waliwo okwetaaya okwenjawulo okategedde so kino naŋŋana tokikola ki tokikwatako olw'embeera ekyo naye ngamba isoke naye nadde nkimugambeko naye nga nti wenyongezaamuko waggulu naye ngamba ekyo kikole ki tukireke so wano wasigadde bwe watyo wano ngenda kutuningawo butuninzi malidaadi ngenda kwongera okukyusaamu ofiiringe ng'ali mu ddiiro eryalakiza webale nnyo buli kimu kijja kuvaamu kijja kuvaamu bulungi okategedde ndoza ekifaananyi kyenkulaze kati awo omuntu baali tumusiigidde ekifaananyi kyasobola okugamba ne siringi yakutereezaamu kijja katereezaamu kalangi biki bikyani nawe tugenda kwongera okukolamu ka finishing akalungi kalangi akalungi akaggumira otegedde so mu bisenge eri tujja kugendayo olwokuba waliyo ebintu zaayo waliwo byengenda okutereezaamu ze odrop ennungi waliwo byengenda okuteekayo so n'embisenge ogenda kuddaabiriza yonna ennyumba ngenda kugiddaabiriza n'olwokuba nti nno buli omu aba ne privacy ye sigenda kugendayo kubanga awamu twagambye temunnajjamu bintu wakyaliyo ebintu byawe bwe nnaabanga eno mmalirizzaayo bamubisengula nga tuzze eno ate tudde eri so kiri kyayi so tugende kati ebweru feesi wano otulaze emabega w'ennyumba leka twogere ku feesi y'ennyumba ebweru waayo yo erabika etya ggwe atulaba ku Mukutu Viki Exclusive line Hassan Kibira okuva mu Kibira Construction Company Limited tutandikirewa kakati tuke wansi oba tukkirire ndowooza nsobola okulaga kye neetaaga kirala kye ŋŋendamu naye ennyumba ey'omusajja abadde agirina si kuba agirina abadde agirina luli naye kati agenda kuba nayo nnyo ng'ewedde katukyongeremu kuba kye tunoonya omusajja yali yagiwa eddirisa eddene ate n'ateekako akajjinga katono nagiseera kati ate wano nga musimogoddewo kakati wano ekisimogoddwawo kiri bwe kiti engeri gye tugenda okusiba pavers tubaye tetusobola kuzisiba kuva eri nga zijja ate ng'ojjukira olaba wano step nga zijja n'osiba kuva eri ne zigenda bugenzi paka wa negenda bugenzi wansi paka eri ziba zakuyiika tuteekeddwa okusaawoko ku step ky'omuntu bw'ava eno bw'ati n'aliba sigwayo naye mbadde ng'agenda okulinnya nga ndowooza gageze naye olaba wenkoze nkoze bwenti
No. Ekitegedde. So kitegeeza nti wetaaga. Kati nga bwenkoze kitegeeza lala wojja nga okirira okola otya. Olina okustepinga. Kitegeeza step gye nkugambye. So kakati kye tuliko wano. Wano tuli kuddaabiriza. Tuli kuddaabiriza. Pavers engeri ezigenda okwalirirwawo. Pavers togwayo gwe ankojjo wero. Oyo ne bw'anaagwa kamera esigala kweri. Ako nako kabaka tujja kabateramu nga kakodyo. Kakati. So kyekiri wansi ne wansi waliyo. Kakati eno wansi waliyo ziroomu. Lumu nazo za kuddaabiriza eziri eno wansi. Era waliyo ebikolebwayo. Waliwo bannyiniyo ababaayo naye byonna wakola. Wantu wali kigenda kukyuka? Tewali kigenda kukyuka. Okay. Ffe tugenda kulongoosa bulongoosa. Kitambule nga kikola ki? Nga kiflowinga bulungi. Bino ebisenge. Tulaba bino bina tuyinza kuddamu kubiraba nga bw'obirabye essaawa eno. Tosobola. Bino tugenda kubirongoosa. Ekimu kiveemu buki? Kiveemu. Kati bino ebisenge olaba ndowooza olaba amayinja. Amayinja baagasibanga. Tuba tukola olumu nti saagala nnyo okwogerera bannange bye baba bakoze. Naye kibi kisigale nga kibi. Tetukikwekerera. Olwaleero ennyumba y'omuntu bw'omala okuba nga omuzimbira kikomera n'oddira adikowa nejjadde omusoosezaayo n'otamukwata layini n'otamusaako muguwa abalikola finishing obeera obawadde mulimu ki kuba kati olwaleero tugenda gakola twetaaga gateekako ka coping naye kati birabe lino lyagenda mpigi lino liri eno galabe terikwasa layini kutwogezaako bwogeza nti omulimu gwammwe tegushepinze ddala tunuulira tiyateekako muguwa so kati bwetudde eno kati eno ye feesi y'enju eno miryango yemiryango w'ennyumba nga bw'ogiraba bwefaanana era bwegera okusigala ng'ekola ki efaanana okuggyako ffe okugikyusa mu ndabika gy'erina okulabika kyekiri kyenkugambye nti kapesiti kaffe tunaamala ogikasaako langi gye tugenda okukozesa bagita pesiti gye tugenda okusaako kapesiti era ali baafunye omukisa okuddamu okubulaga omulimu guno n'agulabako era ajja kumanya kye bayita pesiti alabika atya ku nnyumba okitegedde naye abantu sooka obawe ennamba y'essimu abamu baŋŋamba lwaki ennamba eva mugisembyayo ate n'ekirala ekibaleetera obuzibu abakutawaanya abamu pulogulaamu ezimu tebaagala ziwa budde abalina obudde era nabo baŋŋamba wano mba njagala mugambe owaaye vidiyo ndi kulaba naye ate alina kusooka kumalayo vidiyo mba abantu bawe ennamba y'essimu ennamba yange tekyuka kuvanga bulijjo Kibira Construction Company ennamba eriemu eri 0755 36 37 82 0755 36 37 82 atwagadde mu nkola yaffe gitukozeemu emirimu Uncle Vicky abantu batulaba ate abantu balaba enkola gitukola abantu okuva lwe babasimira amazzi ne batendereza amazzi era ono simanyi oba yategedde nti amazzi ogasima ono alina national water naye kyetugenda okukola naye amazzi tugenda kuba kyekiddako kubanga tomuperereza mulage ebirungi by'amazzi go nkimugamba ate naye yennyini yakikonyeeko ensonga national water nkimanya atutawanya bwe kataligirya era tujja kugateekako oyo so kwati tugenda kutereeza beauty nga bw'olaba tukyuse ekikomera kino nakyo kiraba tetugenda kireka nga bw'olaba ne wano wonna wa Pavers okuva eri yonna yonna Pavers okuva eri yonna wagenda kubeera Pavers so jangu kulageko wano Uncle Vicky mu bintu byonna byonna olumu bye tukola bino twali twabikyusa ku nnyumba eri ebintu ebimu bye tukola bye ŋŋamba bakirayanti tetusobola kubeera na lujja lwaffe nga manuwolo zino zeerambika bwe ziti mu lujja lwo abaana bayinza buli omu n'amanya nga bw'olina manuwolo bino nabigaana tokkiriza nga kukola mulimu gwe guli nebisigala kungulu kola awantu obuntu nga tasobola kumanya kiriwo ayitewo obuyisi apaakinge wazanyirewo bonna bakole bye bakola nga teri ategedde mani bino tobikola nga Uncle Vicky newuwo tobikkirizanga ndiyani alizimba atali gwe
oyitegedde era ka papers ke tugenda okusiba bino byonna bigenda kubanga bigenda kukkirira wansi era ng'omuntu osobola kumanya kiriwo kuba nakugamba nti bwe tuba tukola ekyaffe kiba smart tekibaako kubuusabuusa tekibaako kubuusabuusa bino nabigaana bino nabigaana yaziteekawo eno kati ddala kino oba okoze okisinga nno yali azitadde mu layini emu ulya neddala kino wali okola eri eno situgenda kumunenya naye yali aggusa mulimo gwe si kirungi ate no si eno yo kalengera nno neziri byonna byonna nga bwobikola kakati olaba ino ina mu mbirizi twataddeyo pipe zaffe katugende eno eno ndaba mwasimidde ddala ekyatusimisizza eno pipe zitwalamu eri ziri manhole ne pipe zaali zayabika ndozo obiraba byonna byonna bateekeddwa birongoosa bigende nga biri oke kitegedde kati ate eno tanka gano abadde agafunira wano kakati eno ng'era bw'olaba era ebintu ebimu biinamu enkyukakyuka tosobola eno tejja kubeerawo wano bweti kubanga kati ate wano egubya wano waguba eno tejja kubeerawo era tejja kusaanirawo naye olumu kati ekibadde kyamuteesaawo eno ntambula y'amazzi kati abadde mu bitaka kati ng'amazzi we ganaabeera bubeezi wano ne ganjala agenda kubimba wano ogera kubimba naye otambula ogisiba tairozi amazzi gano we ganaava waggulu eri gajja kuba gakkirira bulungi kuba tugenda galaga we gafulumira wansi eri nga tufundikira mugawe ekkubo tugenda gawa ekkubo ng'enkuba era ne weba etonnye amazzi gonna gafuluma buki gafuluma bufuluma pipa badde nkyaludde abalembeka pipa bweziti ezo nakoma ziraba mu kyalo ewaffe nankoviki nkubuulire nyine pipa na kakati weeri ensinga obukulu eyo model taata wange ne taata emusinga obukulu ne pipa na kati ekyaliwo ekyatereka amazzi naye omanyi kye bagikola kati bwe ntobo buli weeyonooneka nga bakubako ekiseminti namwe bamuwajeri ezo pipa nze mbadde nzimanyidde mu kufumba welagi byonna bikola naye ze kyenkugamba eyo pipa buli weegira nga bagikuba ekiseminti okwali badde okukuba ekiraka bakuba kiseminti kati no ne muno mu mabbali muno kankulage muno mu mabbali muno bwebetoka muno era nga bajja bazimbamu sementi muki munda nejja paka waggulu eba ekyaweza liita zaayo naye pipa nagamba bannange nakatuweeri awo n'omuzukulu ojja musinga emyaka ate kino kirala era bwe njirabye ne njijjukira ewaffe so n'ezo zonna manolozi yazireka ziri awo bino byonna bye tugamba bye tugenda okukyusakyusaamu byonna biveemu so kati wano ekikomera kyayimpuwa because of neighbor anyway engeri kiri nti sigwe wazimba naye at least osobola okuba ne knowledge do you advise people bwoba olina neighbor gw'osalangana naye bw'oti n'okola kino mu nkola yange olumu kati nga bwe yagize buli nsobola kankyongere buli omu abeere ne privacy ye okitegedde oli abeere bibye nange mbeere eno byange era kye tujja okukola nadde nkimugambyemu banga kati wano mulimu obwana obwefujjo kayimeeri ne kakanyigene ebintu atobamanye era olufuko agamba nti Joramu yakikoze ate onaakola bonna mulina muli bazadde bakolamu ezo empaka so nga ate wano waali badde walungi wagazi so nga kati wano tugenda nawo okulongoosawo bulungi tanka eno ez'amazzi gy'olaba zibeereyo nga ziri awantu awayonjo zibeera awantu awayonjo tetusobola kireka bwekiti nga bw'okikola nga bwekifaanana kinyirizibwe tukakase nti amazzi ge tukozesa gava wayonjo mukwano gwange so mu mbeera bwetyo nga tujja eno ye toyireti y'ebweru teyabadde n'amazzi tezabadde n'amazzi toggulawo eziba tezabadde n'amazzi olina n'abakozi wano tetuggulawo naye anataddemu amazzi kati mwegali kati wataddemu kale kasita mukitegedde bantu bange mulimu amazzi naye yawadde teri mu mazzi ate nga waliwo abakozi kakati wano wabaddewo toilet enkadde nga bw'olaba
waliwo toilet yasooka wabaddewo toilet era kwe kugijjawo neteekebwawo bazimba ziri empya kati eno kyetwakoze tuli mu kuzibawo kino ekinnya tugenda kiziika kyonna kiziikibwe olw'ensonga tugenda kusiba pavers nga zirevolinga awantu wonna wonna wabe nga tewali kikola kiwataataganya yadde n'omulundi n'ogumu so gwe mulimu gwatambula. Nsaba mutuwemu akaseera wano ku Mukutu Viki Exclusive nga tutambula n'Ekibira Construction Company Limited tuliddamu okubalaga omulimo guno we guli bagutuuse abantu bambuuza omulimo guli gutuusewa amatiri bonna ogwa renovation weeri gye twali omulimo gwawedde omulimo gwawedde gwejiddwako engalo oba tuli mu process nzikiriza oddemu ojja ogulabe oba abantu bagwagala okugulaba abantu baagala okulaba ku mulimo nga guwedde omulimo gwawedde Uncle Vicky masavu meerere masavu genyu ngubawe wiiki ejja gubawe jangu onkyalire omulimo gwawedde Uncle Vicky fata gimu kyamuyina ow'omulimu mukadde Joero waali katujja bawa before tubawe gwawedde omulimo gwawedde gulyoke nesunga okulaba weefaanana omulimo gwawedde gwalabise bulungi gwalabikidde ddala bulungi Joero nga yeyeyamula kiki oyo omwana bajjajja buli kadde bamulinnya oba yeetaaga gye bayasiibye ekisibo n'ekisibo kyaggwako oba yayina ennaku zayongeramu okugattamu kale kaakati ndowooza tugenda kwerekereza eno ndaba saawa ze mutandikiddemu za kuma sigiri no n'abazimbi abafumbira ku sigiri baba baalakizale lwaki awaaye bo baba banku eva naye abakozi tebakwevuma andabayo abakozi buli omu waddemu kati ne babeerawo bataano solongazi gwe oba omanyi kyoyagala okulya nze anti nabawa eddembe gwe kyowulya kyoyagala okulya kirye naye oba omanyi alina akikufumbira togenda kulekawo mulimu ate odde mu kufumbira otugenda kukola alinda gw'omanyi onoogenda kale tusiibule abantu tubabuulire enkola yaffe offices and all that tujja kukyuka tubatunuulire banyabo ne basse baabo bannange bakirayanti bange mwenna nsaba beebaza okusiimanga ebintu byaffe bye tukola mu Kibira Construction nembebaza abaasiimye akalimo kali ketwabaddeko nga tuli mu kusereka akese muto abantu nako bakalaba ne bakaagala bambi bakaagadde era n'abamu waliwo yabadde ambuuza amabaati but before tetuneeyongerayo kanclarifying ekintu kino Vicky simanyi byakuzimba mbinako amagezi amatono okusinzira ono ge yakandagako byatanandaga siina kyemmanyi kati bweba olina kyobuuza ebiseera ebisinga enamba ya Kibira Construction ebeeramu mu video oba si kyo jangu ewange nga onsaba namba ya Kibira naye ebiseera ebisinga oli ajja mu inbox yange oba nankubira ngambuuza ama Vicky kati ennyumba erinka nange eyo olowooza eri mabaati ng'ameka kubira ddala gwe kikwatako omubuuze kyoyagala ku by'okuzimba n'ekirala bannange kyenja ntereezeemu kaawo siganye ngirera nnyo nembaga tusobola ffenna okuzimba naye amasimu genfuna olumu waliwo kiraya nti ayinza okuba nga akubuuza ekibuuzo nayagala okimugattira naye nga olumu tannatuusa tannaana kukirowoozaako otegedde oli naakusindikira ennyumba gyajje ku neeti naakugamba Kibira mbalira ennyumba eyo tojja tukuba omusumaali n'akayondo owulya Uncle Vicky oli naakusindikira ennyumba bwaguuga nagamba Kibira mbalire ennyumba eyo okuva musinyi paka wekolaki weggwera nga naawe okiraba kinene omulimu ogwo gw'ogumanyi omuntu okubanga buli omu goza bameka ababiŋŋamba ebyo goza kakitegeeza ngena kuva ne ku byenkola odde mu kubalirira omuntu gwe simanyi ayimiridde atya mbadde nsaba gwandaba ompuliriza ng'oyagala okubalira omulimu bali kakasa nti kyoyagala
saba bakubalire kyoyagala ekirooto kyo kyogenda otuukiriza kyoyagala otuukiriza era n'ekirala ng'olina oyagala okiteeka oba ng'oyagala ku kimu si kwagala kumanya ennyumba ya Kibira eyo gye ntera okulaba kanjikuba ebifaananyi eggwera mu ssente mmeka neepankirako ate ekyo kyoyagala nkuddemu nze kintwalira obudde buki bungi okibala kati bannaki bali abantu 10 mwenna mu ŋŋambye ngenda kuba n'emirimu gye ndiko ngikoze eki ogivuddeko kati jangu ng'okakasa bw'eba poloti nga weeri ongambe Kibira tugende ku poloti oba gendayo tubalire ku sayiti oba wenjagala tukole ki tuzimbe oba otegedde njagala kino kuteeka kizimbe bwe kiti nenjagala poloti tusooke tufune ki poloti tusooke tubale nga ddala tukakasa nti gwe mulimu gwe tugenda okubala gugenda okukolebwa otegedde tetubala kuleka bulesa tetubala bubazi bintu byakubala buli mwana ajja tumubalire bubalizi tukole ki yensonga lwaki abakubi plan tezibeera bubeezaawo bakuba plan okusinzira ku kifo kyo era olufulumya plan n'otandika webale nnyo kitegeeza n'abakuba architect bali baddenga buli mwamu kubira namugamba nkubira yawo plan so that's why weetaaga okugendanga ku zi site n'olambula plan gy'ompejjaawo w'oyagala kuba waliwo oli alina poloti Yesu agina nenga plan gy'alina ye mu mutwe gwe tejja ku kifo kye webale nnyo so mu mbeera bwetyo nkyo akonkaba wabudde nembeebaza nga bwe mbagamye okubeera nga mufaayo okutwesiga ate mwebale twesigira ddala mutwesize naye nange mbasuubiza Kibira sigenda kubayiwa erinnya lyange nga bwe ndyagala ate nga si lyange bw'omu wabira Kibira lya famire nga bwe nalisangawo nga liyonjo bwe njagala ndireke kubanga era n'abalala balitambuze sigenda kulikyafuwaza ekyo nkirayirira era sirijja kulikyafuwaza so mbasaba mutuwe emirimu offices gye ziri Wakiso Senge mujje Wakiso Senge waliwo office ya Kibira Construction Company kubanga nabagamba wojje wa Kibira nga tewali bizimbisibwa mayinja adiko gonde adiko wezo misenyu nga tebiriiwo nga tebagamba nti awo wa Kibira awo manyi oli wakyamu awo oli wakyamu ewange ofisi yange weeri wali materiyo wange okitegedde era we bikola ki Wakiso Senge wetusangibwa kolagana naffe ku namba yaffe ya 0755 36 37 82 0755 36 37 82 wow tubenga tukolagana mu mbeera yonna kale nange kolagana nange ku lwa Kibira Construction Company Limited ngombuuze namba ya Kibira obanga ombuuza offices ze gye ziri ne gye zisangibwa nze Vicky Joro yali ku kamera mu production waliyo Isaac tusinkane mu updates ezigenda okuddako tweyanziza abantu tetubagambye waje tuli for security reasons olwalina nnyini kifo tuli side za Ntebe Road kyekyoka tukikomya Ntebe Road waggulu ebisigadde bya nnyini maka tetujja kumususamu kaawo yadde yatuwadde olukusa naye asigaza privacy weewaawo kubanga n'ekirala kankigambe bakiraya nti kino kakulu nnyo Uncle Joel akyatuliko kwegondi ku kamera oba avuddeko ngava akalaga wali amusasula simanyi nange bamusasula kutujjonkera simanyi tekisoboka Uncle Joel mbadde manyi ovuddeko naye kano kakulu mbadde nsaba era nga mbategeeza nti kino kyenkola ku nnyumba nga zino ababa bampadde emirimu okukiteeka ku kamera mala kisaba kiraya nti wange tukola bukozi fa era saagala omuntu ayalowooza agambye nti Kibira omulina muwa omulimu aguteeke ku kamera emirimu mingi gyenkola nga sigitaddeyo ki ku kamera kubanga era nali sigiteeka ku kamera otegedde wala mala kusaba lukusala egamba nti ennaku zino munnaye ebintu nga gye byakyukamu amukalimo konka njogereko nawe gye wanfunidde ku kamera mbeeko engeri gye nkwogereramu nangamba nkuwadde ki era atakkiriza sikikola ki sikikola leka wali wayagala privacy yenne kusifu era emirimu mingi gyenkola Uncle Vicky nga gyakasirise era mingi nakati gina site ziringa 6 tezimanyiddwa era ekyo mmala kusaba lukusa oluba talumpadde ng'okireka era saagala muntu agambye Kibira we naamuwa omulimu gwange ujja kugenda direct ku kamera nedda mukwano si bwe kitubu kibi kale tusinkane mu mawulire amalala mangi gakyajja mu wiiki ejja mubeere ready okulaba ku nnyumba eri eyasooka okurinovatingibwa yeetuuseewa
batugambye yewedde kati gwe wetaaga kumanya etuuseewa tugenda kuba tubanvailingira amatiri bonna engeri gyerabikamu n'ebintu engeri gye bitambulamu then nina abantu abansabye obayambe bangula milioni 10 poloti kudda wansi kutandika ku milioni 5 kutandika ku milioni 10 ku 12 basaba obalage ku estates ezo ziri luddawa kamera kubanga bazibuuza bangi ndoza tukikole jangu Uncle Vicky tujafunayo tumale okumaliriza site eri gyendiko ya renovation eje twabalaga tumale gibalaga ndoza we tunaava tugenda tubalage naki ne site weewaawo ginaguddewo era ng'osigala ku Vicky exclusive nga weevuma era kale ijo erongo otandise ozina amazina oyimiridde kayinja kamu kansoke nkwata akantu kano mbalage wooyimiridde ate kati oteguse mubeere bulungi mwera